Essula y'ekkumi. Awo ne ntunula era laba mu bbanga eryali waggulu w'omutwe gw'abakerubi ne walabika waggulu waabwe ng'ejjinja erya safiro ng'embala y'ekifaananyi eky'entebe. N'agamba omusajja ayambadde bafuta n'ayogera nti, "Yingira wakati wa bannamuziga abeetooloola abawulukuka wansi wa kerubi, ojjuze ebibatu byo byombi ebisiriizi eby'omuliro ebiva wakati w'abakerubi, obimansire ku kibuga." Awo n'ayingira nze nga ndaba. Era bakerubi baali bayimiridde ku luuyi olw'ennyumba olwa ddyo omusajja bwe yayingira. Ekire ne kijjuza oluggya olw'omunda. Ekitiibwa kya Mukama ne kirinnya okuva ku kerubi ne kiyimira waggulu ku mulyango ogw'ennyumba. Ennyumba n'ejjula ekire, oluggya ne lujjula okumasamasa okw'ekitiibwa kya Mukama. N'okuwuuma kw'ebiwaawaatiro bya kerubi ne kuwulirwa okutuuka ne mu luggya olw'ebweru ng'eddoboozi lya Katonda omuyinza w'ebintu byonna bw'ayogera. Awo olwatuuka bwe yalagira omusajja ayambadde bafuta ng'ayogera nti, "Gye omuliro wakati wa bannamuziga abeetooloola abawulukuka wakati w'abakerubi," n'ayingira n'ayimirira ku mabbali ga nnamuziga. Awo kerubi n'agolola omukono gwe ng'ayima wakati w'abakerubi eri omuliro ogwali wakati w'abakerubi n'atwalako, n'aguteeka mu mikono gy'oyo ayambadde bafuta, oyo n'agutoola n'afuluma. Awo ne walabika mu bakerubi embala ey'omukono gw'omuntu wansi w'ebiwaawaatiro byabwe. Awo ne ntunula era laba bannamuziga bana nga bali ku mabbali g'abakerubi, nnamuziga omu ng'ali ku mabbali ga kerubi omu, ne nnamuziga omulala ng'ali ku mabbali ga kerubi omulala. N'embala ey'abannamuziga yali ng'ebbala ery'ejjinja erya berulo. N'embala yaabwe abo abana baalina ekifaananyi kimu, kwenkana nnamuziga ng'ali munda wa nnamuziga. Bwe baatambulanga ne batambulira ku mbiriizi zaabwe ennya, tebaakyuka bwe baatambula, naye mu kifo omutwe gye gwatunulanga ne bagugoberera, tebaakyuka bwe baatambula. N'omubiri gwabwe gwonna n'amabega gaabwe n'emikono gyabwe n'ebiwaawaatiro byabwe ne bannamuziga byali bijjudde amaaso enjuuyi zonna, bannamuziga abo abana be baalina. Bannamuziga baabayita nze nga mpulira bannamuziga abeetooloola abawulukuka. Era buli omu yalina obwenyi buna. Obwenyi obw'olubereberye bwali bwenyi bwa kerubi, n'obwenyi obwokubiri bwali bwenyi bwa muntu, n'obwenyi obwokusatu bwenyi bwa mpologoma, n'obwokuna bwenyi bwa mpungu. Era bakerubi baalinnya waggulu. Ekyo kye kiramu kye nalabira ku mabbali g'omugga Kebali. Era bakerubi bwe baatambulanga, bannamuziga ne batambulira ku mabbali gaabwe. Era bakerubi bwe baayimusanga ebiwaawaatiro byabwe okulinnya okuva ku ttaka, so ne bannamuziga tebaakyukanga okuva ku mabbali gaabwe. Awo bwe baayimiriranga ne bano ne bayimirira, era bo bwe baalinnyanga waggulu ne bano ne balinnyira wamu nabo, kubanga omwoyo gw'ekiramu gwali mu bo. Awo ekitiibwa kya Mukama ne kifuluma okuva waggulu ku mulyango gw'ennyumba ne kiyimirira waggulu w'abakerubi. Era abakerubi baayimusa ebiwaawaatiro byabwe ne balinnya okuva ku ttaka nze nga ndaba bwe baafuluma, ne bannamuziga ku mabbali gaabwe. Era baayimirira ku luggya olw'omulyango ogw'ebuvanjuba ogw'ennyumba ya Mukama, era ekitiibwa kya Katonda wa Isirayiri kyali kubo waggulu. Ekyo kye kiramu kye nalaba wansi wa Katonda wa Isirayiri ku mabbali g'omugga Kebali, ne mmanya nga be bakerubi. Buli omu yalina obwenyi buna kinnoomu, era buli omu ebiwaawaatiro bina, n'ekifaananyi eky'emikono gy'omuntu kyali wansi w'ebiwaawaatiro byabwe. Era ekifaananyi eky'obwenyi bwabwe bwe bwali obwenyi bwe nalabira ku mabbali g'omugga Kebali, embala zaabwe nabo bennyini bonna baatambulanga nga beesimba.